Nga tumaliriza Bebe Cool yakoze yafulumiza list. Omanyi list ya Bebe Cool yeyondowooza ye. Yeah. Era ndowooza atali ku list ye toli mu ndowooza toli ku kwekyo kyalowooza. So nga Bebe Cool bw'akola list ye twagamba nawe mutandika okukola list ki. Buli omu akola eyiye. Naye twakola eyaffe twakola countdown. Nalaba Galaxy yakola monitor yakola bukedde New Vision nayo yakoze netekamu abantu abatalabika nko mu mawulire emyaka 5 kubanga bebaabwe ndowooza nakola countdown netekamu Amos Lovins nagamba otaddemu waaki no bagamba ndowooza yo yeddira lugave namuteekamu bane buli omu akola eyiye gwawulira nga kikulumya nnyo jangu ogikyusa oba osobola n'engini atitumira bwati nagamba naye nga simumanyi nganze mumutaddemu n'omwana akola eyiye kola naawe eyiye ogiteeke muti yebyo so kakati gundi meme katale esima kyegula naye kakati amawulire gaabadde ekyamazima King Saha abadde inevitable ng'olina omumuteekamu nange eyo lisiti mbadde ngirinze ate munange bw'omala okubeera n'endowooza yo tutandika okugenda nga tugoberera tukulinziseemu ku luno ateekamu ani so kakati byonna era omwaka ogujja olina okubako wonnyiga byonna kakati awo era wojja otutegeerera nti banno si banno kitegeera ekyo kati buli omu yadde yeebuuza Saha kuba kibuuzo kyali yatugamba agenda atandika okugaba ennyumba buli anaabeera omondozi anaasinganga kati ekibuuzo tugamba nti singa ebadde ennyumba yakugaba mwaka guno bw'olimba lwa zaakayo lw'amaanyi era buli muntu wena abadde agamba zaakayo kakati era twagenze okumaliriza nga zaakayo bamuleese eno wansi tebaayogedde na linnya zaakayo bagambye Saha era n'erinnya zaakayo teryalabiddwawo kubanga singa lyayogeddwako ekivumo kyali kibeera ye yagambye kintu kimu yagambye namba 13 Saha oyamazemuteekamu n'aleeta yiika y'omugambo namba 13 n'agamba sad but true the year ends on a sad note where this young man is admitted in hospital because of the same reasons that I've always talked about. These are well documented and public know. We pray that Saha gets well soon, and he will in God's name. Musically, Saha did not perform well. Hey, aina muomya, alina zaakayo. Musically, Saha did not perform well. He released many average songs, but only one suppressed. But I believe it did not become a major hit because it was a good song. But it was it? Yeah. It was a good song, but rather. But I believe it did not become a major hit because it was a good song. But I believe it did not become a major hit song because it was a good song. Edited. But rather because of abusing and disrespecting a fellow artist and his family. Okay, it is understandable. Hey. Disrespecting a family. Now we are disrespecting a yani. This could have impressed the enemies of Bebe Cool for a few applause, but in reality, it had a negative impact on Saha's music this year. There is a very big difference between abusing and beefing. Beefing might be interesting to the audience, but it has a limited time because what audience consumes is music, not beef. See who is talking. Oh my goodness. See who is talking. With such a good talent in you, Saha had a responsible management team, friends and genuine fans. All would have been able to advise you accordingly. Ekisooka Bebe Cool agamba zonna ennyimba za Saha omwaka guno zali average zali awo kasasiro oluyimba zaakayo terwali luyimba lulungi nnyo kiri awo naye lwakuba nti nno lwali lulina gwe luvumanga era gulina gwe livvoola waliwo abawagizi abamu be lwasanyusa ne kirufuula ng'olulungi kumbe veg n'agamba bye yamugamba walinga bw'oŋŋendera kufoodayo ebyokyawo olunoonyeze we yagenda ku stage noyinza obutasobola bannaaye ate wano wagambidde mu beef songs
waliwo enjawulo wakati w'okuvuma n'okubiifinga kyokka n'okubiifinga kulina akaseera kaakwo. Ennyimba za beef songs eza Chameleone ne Bobi Wine zamala emyaka emeka mu industry? Ne kati zikyaliwo. Ate namuneate zivuma nti zakolanga ki? Ezalingamu ne ankukyagwa alina we yavumira obalita lulimba maza yaweera ddala Kataala. Yali Kataala yamuweera ddala. Ninzisewo n'essali yawanga. Walaba kati ddayo labe Battle of the Champions. It's not that one Stephen is nkaddemu. Eka Saha performance. Obamanya kino usually by the time jokes aside we need to tuwera twogerako eri abayimbi nti today you're going to do something ddala abayimbi abatofulumye ekiyimba gola enti kikuyisaawo naye nga kyakisiru maaso ayo ekyejjuse. Ekira Bebe Cool yatadde ku listi. Teyetaddeko talina tweyanzege kubanga zo yazikubya mwaka ogwo talina kyakoze. Bebe Cool ayimbidde ddala yakuba gyenvudde n'agaana yeerabye nga naye tewali n'akufulumya olimba lwe yateekamu Zuwena ne lugaana bale ye muyimbi asize struggling omwaka oguwedde yasinze olutambula mu ba celebrity